Video etandise yabangi kyandibadde kituufu eri omukristaayo okunoonya omwagalwawo ng'oyita ku mikutu egya online gamba nga Facebook, Instagram oba dating sites. Babuuzaako mwenda mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bweguba nga omulundi gw'ogusoose ndi musanyufu nnyo osobola ogenda ku Facebook noonya Jack Online Ministries JSC yingira Facebook group etuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu bw'ekikristaayo eyo Bayibuli omukwano wamu n'obufumbo. Leero nziza okugabanako naawe ddala kyandibadde kituufu eri omuntu akkiriza mu Katonda nti w'amaanyi okulindirira paka Katonda wanaakuleetera omwagalwawo oba osobola okugenda ku mikutu egya Facebook oba internet n'ofuna omwagalwawo. Ekituufu kiri nti Bayibuli terina weetulaga ti wano wojjanga okujja omwagalwawo bw'onootuukanga okuwasa genda mu kkanisa oba genda mu maka ga gundi oba mu katale nti awo omwagalwawo wayinza okuva. Naye bw'obeera ng'okozesezza omukutu ogwa internet fuba okulaba ng'otunuulira zino ensonga. Ekisooka sooka osabe buli ddaala lyonna ly'otwala beera ng'osaba kubanga Katonda alina amaanyi okubikkulira biki ebifa ku muntu oyo bw'oba onoosanga ku internet n'osobola okulaba zi red flags oba ensobi ezimuliko n'olema kutomera kuba tukimanyi nti Katonda w'amaanyi era teri kimulema ate twaweebwa Omwoyo Omutukuvu asobola okubikkulira ebikyamu ebiri ku muntu n'olema kutomera. N'ekyokubiri Katonda taliiko kkomo asukkuluma endowooza zaffe y'amanyi engeri gy'aleetamu abakristaayo babiri okuva mu bifo eby'enjawulo ne basisinkana mu ngeri eyeewuunyisa ne bakola obufumbo obulungi. Buuzaako abafumbo abasinga basisinkana batya kijja kwewuunyisa engeri Katonda gy'akolamu ebintu bye. Abefeso essula 3 olunyiriri 2 lugamba nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusinga ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Kale Katonda asukkuluma endowooza zaffe bwe tubeera nga tukozesa internet okusomesa abaana okukola emirimu gyonna okwetooloola ensi yonna. Lwaki omuntu tasobola kufunako mwagalwawe? Kati njagala olaba omuntu abeera bize nnyo nga bw'atabeera ku mulimu gwe abeera waka, bw'atabeera waka abeera ku kkanisa ate nga ku kkanisa teri yayagala muwasa oba mufumbirwa. Kati omuntu oyo ayinza atyo sisinkana omwagalwawe? Kale Katonda y'amanyi engeri gye basisinkanamu oba ku internet oba wa naye teweerabira eddala erisooka sooka okitwale mu ssaala oba omusinkanye physically nga musinkanye oba omusanze ku internet sooka osabe. N'ekyokusatu togufuula omuzeeyi nga bw'ova ku eno site nodda ku ndala bw'otabeera eyo obeera ku Facebook ng'okola ekintu kye kimu okumala olunaku lulamba n'obulwa obudde obusaba oba okwogera ne Katonda oba okuzimba enkolagana ennungi ne Katonda oba okugenda ku kkanisa n'okusinkana abantu abapya okuyamba abantu abalala. Kasita ekintu kyonna okifuula omuze obeera okiddidde n'okiwa ekifo kya Katonda. Katonda agaana ekintu kyonna okifuula omuze okuggyako nga kyokola kya bwa Katonda gamba nga okusaba okusoma ekigambo kya Katonda n'ebintu ebirala byonna eby'obwa Katonda byokka bye tulina okufuula omuze. Naye ekintu kyonna kakibe kirungi kitya kasita kifuuka omuze tekiba kirungi era kiba kifuuse ekibi maaso ga Katonda. N'ekyokuna teekayo ebikwatako ebituufu ebyakati. Bw'oteekayo ekifaananyi eky'emyaka 10 emabega oba ky'okoze Photoshop oli akwana ajja kujja ng'akwana oli ow'emyaka 10 emabega bwe munaasinkana ajja kulabamu obutali bwesigwa alowooze nti omulimba n'ebirala bingi nnyo. Abefeso essula 4 olunyiriri 25 lugamba kale mwambulenga obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne. Kasita olimbira ku Facebook oba ku Twitter oba ku yonna gy'ojja omuntu ajja beera ng'ayogereza muntu mulala bwe munaasinkana ajja kuggwamu amaanyi ate osigale nga kye wali oluubirira tokifunye. N'ekyokutaano fuba nnyo omusinkane ng'obudde bukyali gye mukoma okwogerera ku simu ebbanga eddene ebyokwogerako bituuka ne biggwayo mwenna ne mutuuka nga mwebowa ng'omulaba ali online naye nga tewali kyakwogerako. N'ekirala muyinza okufuna kale ebyokwogerako buli lunaku ne mwogera n'ofuna enkwatagana ennene naye we mutuuka okusinkana n'olaba ekintu ekitakusikiriza ku ye oba ng'akasu oba obuwanvu bwe oba obunene bwe oba engeri gy'ayogeramu mbantu. Enjogera y'oku simu yanjawulo nnyo n'omuntu ng'oyogera naye ng'oli naye. Kale kirungi omusinkana olabe oba akusikiriza oba naawe omusikiriza omulyoke mutambuze omukwano gwammwe n'okuzimba ebiruubirirwa eby'omu maaso. Ekyomukaaga ku ludda olw'ebyafaayo byo oba profile yo teekako ebyo by'okkiririzaamu okugezanga
tokkiririza mu kwegatta nga tonnafumbirwa ozze ng'onoonya kufumbirwa oba kuwasa eddiini yo kijja kuyambako emisege egimu egiriko okujja ne gisomako ne gimanya nti ono si wa hookup ono ayagala bya siriyasi neera kati egyo emitono eginaasigalamu omwoyo omutukuvu akuyambe ogikubikkulira okusinga okubeera nti otaddemu for hookup oba oyo one night stand gyonna gijje kijja kubeerera kizibu okulondamu omutuufu naye singa oteekawo standards zo omuntu ajja kujja abamu beesikemu weewaawo abalala bajja sigalamu naye neera obeera okendezezza ku nnamba oba ku muwendo gw'abo abajja okusumbuwa. N'ekyomusanvu tokwasaganya bantu bangi mulundi gumu bw'obeera ng'oli mu kwogera n'abantu bangi kijja kuwa obuzibu okusalawo ani mutuufu oba ani mukyamu omalirize ng'ogenze n'omuntu omukyamu kuba buli muntu alinako ekirungi n'ekibi ekimuliko kati bw'obanga okwasaganya bangi omulundi gumu oyinza okulaba birungi byokka ebiri mu muntu naye singa okwasaganya omu ku omu n'omuzuulira ddala abalala sooka obulokinga oba ne site gibulokinge osooka otunulira omuntu ono omulabe ebirungi byonna ebimuli n'ebibi ebimulimu okkirize oba ogaane bw'abanga tosobola genda naye oyo mu blocking eddayo ku site ofune omulala omalirize ono olyoke osalewo bulungi naye bw'okwasaganya abangi kiyinza okukuleetera okukola okusalawo okukyamu. N'ekyomunaana era ekisembayo weegendereza omukutu gw'okozesa website oba app ezimu zirina GPS nga basobola bulungi nnyo okulaba wa wooli mu ddakiika ntono nnyo ng'omuntu yakutuuseeko ndowooza Uganda tekinnaba kukola naye kijja kukola mu maasoko kati omuntu asobola okutuukako mu bbanga ettini tomanyi kiyinza kutuukawo ekirungi oba ekibi naye waliwo websites ennungi naddala ez'abakristaayo nga zo tebasobola kulaba wa wooli omuntu omala mubuulira oba kutegeeragana n'alyoka ategeera wawooli so omuntu aleme kutuukako mu kaseera ak'amangu ate nnyo. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zaffe mukama abawe nnyo omukisa amanya gange nze Lukoma Jonathan webubanga omulundi gw'ogusoose genda ku Facebook noonya Jack Online Ministries JSC yingira Facebook group eyo tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu obw'ekikristaayo obufumbo wamu n'omukwano oba olina ekibuuzo kyonna osobola okiteeka wansi mu comment section tujja kuddamu mukama abawe nnyo omukisa.